mu mawulire ge tulinawo bannayuganda nga beetegekera akalulu aka 2026 okulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti. akakiiko k'ebyokulonda nga kakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi kamaze okuba nga kalangirira ba chairpersons aba LC1 nabo bagenda kubanga balondebwa oluvannyuma lw'emyaka egiyiseewo ng'abantu bano tebabalonda. Jjukira emabegakawo twakuwa amawulire nti ba chairpersons bano ab'ebyalo oba LC1 chairpersons baali bakulondebwa mu mwaka gwa 2022 wamu n'obukiiko obw'abakyala gyali emyaka 2022 ne 2023. kakati we twogerera ebbanga eryo lyonna eribadde liyitawo nga tebabalonda nga we bongezaayo. Simon Byabakama avuddeyo n'ategeeza nti ensonga lwaki tubadde nga twongezaayo okulonda kuno ekyamazima tubadde nga tetulina ssente ne tusalawo ba chairpersons bonna ababadde balina offices zino basigale nga be bakyazitwala mu maaso, basigale nga be ba chairpersons b'ebitundu ebyo oluvannyuma lw'okuba nti tetulina bulungi ssente zimala kubeera nga tulonda obululu obwo. kakati we twogerera bano balangiridde era gwe munnayuganda mpuliriza ke kaseera weetegeke era weetegekere okulonda kw'aba chairpersons LC1 ku bitundu byonna gye musinziira mu kalulu aka 2026 newankubadde nga tebalambuludde era tebalambise ennaku ntuufu na bbanga ki we bagenda balondera, wabula mu kalulu oba mu kisanja ekigenda okuggwako mu 2026 mu kulonda okunaabirawo nga tulonda omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. mu kulonda kwe kumu tujja kuba tulonderamu ne ba chairpersons LC1 kubanga ababaka ba paalamenti bannayuganda bagamba abo tebatukwatako nnyo, wabula twagala obbategeeza gwampuliriza okusinziira ku sources bano bagamba nti ssente zibadde nga teziriiwo kyokka ng'ate waliwo envuuvuuma eziraga nti ekizibu tekibadde kya ssente wabula kandibanga kabadde kagenderere. okusinziira ku sources wulira bwe batugambye kiwandiiko kyengenda okuyitiramu mpolampola okutegeeza ensonga wa gye zivudde. Simon Byabakama Mujenyi n'avaayo n'akonfaminga nti ekituufu kiri nti akalulu akabwa chairpersons LC1 tugenda kubanga nako tukalondera wamu naako ke tugenda okulonda mu 2026. luli tubadde tetulina ssente kyokka ng'ate babadde babwawula ne babulonda bokka. kakati wuliriza. The Electoral Commission EC has announced that elections for local councils and women councils will take place in 2026 following several delays due to financial funding constraints. Nti akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi kalangiridde nti obukiiko obw'ebyalo LC1 councils n'obukiiko bw'abakyala women councils okulondebwa kwabwe kugenda kuba kugenda mu maaso mu mwaka gwa 2026 oluvannyuma lw'emirundi egiyiseewo nga twongezaayo olw'okubeera nti tubadde tetulina bulungi ssente zikozesebwa za kugula bikozesebwa. Wuliriza. In an interview, Electoral Commission Chairperson Justice Simon Byabakama Mujenyi confirmed that both elections, which were initially scheduled for 2023 and 2022 respectively, were postponed due to financial challenges. Nti akakasizza okulonda kw'obukiiko buno kwali kwakubeerawo mu myaka 2022 netwongezaayo 2023 netwongezaayo oluvannyuma lw'okuba nti tubadde tetulina bulungi ssente zimala. Simon Byabakama ategeeza tubadde tetulina ssente zimala kubeera nga tulonda obululu buno, wabula nga bannayuganda bangi badde bayina ebibuuzo. emabegakaawo wawulira minisita ow'ensonga za local government kubanga nabyo zino ensonga nazo ziba zimukwatako era yabeera in charge ow'ebintu bino amanyidwa nga Rafael Magezi omujjukira omu ku basajja abaleeta biru yatogikwatako mu parliament. Rafael Magezi nga kati wetwogerera ye minisita owa local government yavaayo n'alambulula era n'ategeeza nti mu mwaka gwa 2022 ne 2023 tugenda kuba tulonda ba chairpersons LC1, tugenda kuba tulonda obukiiko bw'abakyala obukulembeze bw'abakyala n'ebigambo ebirala nga we yabyogera gwa zaatugoberera byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. kakati ate Simon Byabakama naye mabegakaawo n'avaayo era naye n'akonfaminga ensonga eno nti mu 2023 tugenda kuba tulonda ba chairpersons ab'ebyalo then n'obukiiko bw'abakyala. kakati we twogerera wayise emyaka giijo nga ba chairpersons abakyala n'abaami ng'ebbanga lye bakwatidde ofiisi zaabwe newankubadde tebasasulwa ekyamazima ng'ebbanga ddene ekintu ekyali tekikkirizibwa naddala mu mateeka. kati we twogerera akakiiko k'ebyokulonda kalimu tutegeeza nti mu kalulu ka 2026 tugenda kuba nga tuddamu okulonda ba chairpersons b'ebyalo n'obukiiko bw'abakyala ku byalo. kakati gwampuliriza bwe nti bwengenda okuba nga nkutegeeza tuli kubeera nga ate tukutuusako sources nga bwe zigamba. wuliriza wano nga tukyagenda maaso n'okuba nga tukusomera ekiwandiiko kino. As a result, the government opted to extend the terms of the current office bearers
a decision that has been repeatedly implemented since their terms expired. Nti olw'okuba babadde tebalina ssente zikozesebwa kusinziira ku Simon Byabakama, nti gavumenti ebadde ewalirizibwa okubeera ng'egenda eyongezaayo ebisanja by'abano ababadde bayina ofiisi zino, nti era obadde owulira twali bakulonda mu 2022 ne tuba bakulonda mu 2023 kakati we twogerera tuno tuyingidde ne 2025 tetunnabalonda, kati kwe kusalawo babeere nga bagatta akalulu kano kabeere nga kalondebwa mu mwaka gwa 2026. Wulira bwagambye wano nga mukwotinga. Both women councils and LC1 elections will be held in 2026 shortly after the general elections. Nti bwe tunaaba tuvudde mu kalulu ak'okulonda babaka ba parliament n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga twakamala obbalonda bwe bati wajja kuyitawo akabanga katono nnyo Byabakama ategeeza. Olwo tulyoke tulonde bachairpersons b'ebyalo, tulonde obukiiko obw'abakyala ku byalo. Simon Byabakama Mujenyi atwala akakiiko k'ebyokulonda, the Electoral Commission e Uganda, bw'atyo bw'ategeezezza. The decision to hold these elections together in 2026, Byabakama explained, aims to streamline Uganda's electoral calendar and reduce the frequency of elections within a single term. Nti ekigendererwa ky'okuteeka akalulu kano oba okukagatta tukalonde lumu mu mwaka gwa 2026, ekigendererwa ekikulu kulaba nga tufaanaganya oba nga twenkanyankanya ekisanja n'emyaka gye tulonderamu obululu bwonna, omuli ak'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, akabaka ba parliament ko na bano ba LC1 chairpersons n'abakyala obukiiko bwabwe. Kitwagala tubeere nga tukendeeza ku mirundi gye tulonda mu mwaka ogumu bwe guti, kubanga bulijjo ogenda okulya ate jjukira waliyo n'ezibba elections, mulimu ababaka abagenda okufa, mulimu ababaka abagenda okulopebwa mu makooti bagibweyo. Ezo zonna ensonga zatunuuliddwa. Kakati gwampuliriza weetegekere omwaka 2026 ogenda kumala olonde, ogenda kusooka olonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, olonde omubaka wa parliament agenda okukiikirira, then wayitewo akaseera katono nnyo olonde chairman owa LC1, olonde ow'akakiiko ak'abakyala ku kyalo kyo kwennyini. Okusinziira ku Simon Byabakama, bwetutyo bwe tugenda okubanga tulonda mu kalulu aka 2026. Teweesunga protest vote ya president yekka, teweesunga kalulu kakubeera ng'olonda mubaka wa parliament yekka, wabula n'omukulembeze w'ekyalo atandikirwako. Simon Byabakama Mujenyi ategeeza nti nako tugenda kubanga tukalonda. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Red Zone TV kwoli otanaba kubanga ofollowinga emikutu gyaffe gyonna, nja kukusaba kikole tubeere nga tutambula. Ku Facebook gye tuli Red Zone TV, ku TikTok gye tuli Red Zone TV, ate bwe tutyo ne ku YouTube bwe tutyo kwe tuli ku mukutu era ogwa Red Zone TV gy'otufunira, n'emikutu emirala gyonna nga gwe azatugoberera bw'omanyi. Tukyagenda maaso n'okubanga tukusakira. Waliwo amawulire genzija nago. Abayekera ba M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo waliwo ekibuga kye bayingidde. Emmundu eri mu kuseka. Mukutu gwa Red Zone TV mu ddakiika ezitali nnyingi nnyo agonzija nago katuuliziganye mu updates ezo nga nziza okubanga ate mbikutegeeza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutaganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga nako jangu kusomera ku ddua. Okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.